Mwasibye mutera ne bassebo. Leero tugenda kuyiga nga bwe basala n'okutunga gomesi. Leero ngenda kukozesa lulimi Luganda kubanga eri abansabye basomeseemu nga tukozesa olulimi Oluganda. Naye nga ne tutorial y'Oluzungu nayo gy'eri. Kati kye twetaaga lining, ono lining w'omugomesi. Lining tumuteeka mu mikono oluusi ne mukakabba. Then oba weetaaga omudalizo, guno gwe mudalizo, oba weetaaga material, ono ye material wange owa gomesi. Oba olina okuba ne pini, ze bayita tailors pins. Then oba olina okuba ne olukoba luyite tape measure, olina okuba ne makansi tuyambako mu kusala. So kati leero tugenda kukola gomesi abawala babuza ze batera okwambala. Abawala babuza batera obeera ne basiti yaabwe ng'eri 33 oba 34. Era leero tugenda kukozesa cramming method. Kuba ndi mu ttunga, ndi mu kugezaako balaga sayizi y'abaana ababuuza gye bambala. So kati katutandike. Kati bw'oba otandika tuba tulina okuggyako piisi egenda okukola emikono ne kkaba. Kati material ng'oyo omukwata mu buwanvu. Kye nalabidde okubagamba, eno gomesi yange kika kya ddabo gomesi. Ddabo gomesi muno mu bugazi ebeera ngazi. Era eyinza okuba ng'ewera nga 50 something, ng'ewera nga inches 56. Kangipimeko, mbadde sigezangako gipimako naye kangipimeko. Ddabo gomesi emalayo olukoba, kitegeeza eringa 62. Kati ate yo singo gomesi obugazi bwayo ebeera bw'eti, ebeera haafi y'eno ddabo. Kati singo gomesi ebeera bw'eti mu bugazi naye nga muli mpanvu. Kati engeri gy'osalamu singo gomesi si gy'osalamu ddabo gomesi. Kati this time ndi mu kudiiringa ne ddabo gomesi. Kati ddabo gomesi tugenda kuggyako paati egenda okukola kkaba n'emikono. Era kye tugenda okukola, tugenda kupima nga tujja eno mu bugazi eno wabula si mu buwanvu wano. Oba mutegeera kye ŋŋamba? Kale mulaba eno gye mpimye 60 ye mu bugazi, kale kampiteyo mu bugazi. Kati tugenda kukwata eno ewabeera ewawanvu, gy'olaba mbuno y'ewawanvu ennyo. Ngenda kukwata olukoba. Kati ngenda kufuna olukoba lwange mpime inches 33. Luno olukoba lwange. Nga bwe mbagambye tugenda pima eno gomesi gy'eri sayidi ewawanvu ennyo, gy'olaba mbuno y'ewawanvu. Ewatali eno ewampi gy'olaba ewawanvu. Opime, tugenda pima 33. Kuba engeri gye mbagambye nti tuli mu kukozesa cramming method, tugenda kuggyako 33. Kati n'opima. Asatu mu ssatu zange zikomye wano. Then n'ofuna scissor n'omakingawo n'obuzabuza. Kano kapaati ke tuggyeko kano kagenda kuvaamu emikono kaveeko ne kakkabba. Kati ono material waffe asigaddewo munene nnyo, tugenda muzingako asooka adde ebbali, then tusale kakkabba tusale n'emikono. So kati okuva wano M1/2 zaffe we zaakomye, tugenda pimawo inches 9 nga twambuka 9 inches. Okuva wano M1/2 we zaakomye nga tudda waggulu tugenda pimawo 9 inches. 9. Kuba mba njagala nimba ne layini yange ng'eri straight, kyenva mulaba nti nziramu n'empima. Kuba bw'otapima
wakawutaba straight. So mwenda then okuba line ng'eri straight. Eno method erinnya beginner friendly, erinnya ku baana abatandika, kyobola encouraging okuba line ng'eri straight. Then katukono line yaffe ey'omwenda tugenda pima 5.5 nga tugenda ku part eri folded eno, then wavungize opimewo 5.5 zikomye awo. Kansubire tuli ffenna kuba engeri gye nabagambye tugenda kukola cramming method, ensonga lwaki tuli mukola kino bwe kiti. Kati zino 5.5 zaffe zino ze tupimye wano, era njagala tukube kalayini nga kambuka waggulu. Kati era ngenda kupima 5.5 neera 5.5. Kyobalaba nkuba kalayini, kino kye bayita squaring up mu Luzungu. So kati era layini yaffe eno gye twapimye eya 9 inches eno eya wano, era tugenda pima okuva eno ku folded part, eno part gye twavungise ewavunye, ogenda pima inches 11. Inches 11 zezaawo, subire mukiraba. Then okuva layini yaffe eno gye twapimye ey'eddinda tugenda pimawo inches 9. Kati ezo omwenda tufunye sleeve width, obugazi bw'omukono ne tugattako n'ez'okutungirayo. Kyobola mbagambye ndi mukozesa cramming ey'abavubuka size nga balina bust 33 ne 34. Eno ebeera size ya gomesi gye bambala. Then nenkuba line slant okuva wano 11 ezakamye paka omwenda n'enjoyininga. N'enjoyininga wakawo nabeera ng'afaanana. Kati tugenda kujja wano 5.5 bwe zaakomye wano, kati nga twambuka tugenda pimawo 2.5. Nga tulina okavinga omukono gwaffe 2.5 mu kwambuka. Kati nga tudde eno tupimawo 2. Kasubire mukirabye 2.5 eno tupimawo wano inches 2. Kati ne tujja wali we tugenda era okavingira omukono wano tugenda pimawo 2.5. Kati okuva zino 2.5 we zikomye opimawo inch emu ng'okkirira wansi, inch emu. Kati ngenda kuba kaavu eva eno mu nsonda eyite wano inch yange emu wano weekomye, inch emu weekomye, era male ngikube ekke wansi eyite wano mu 2.5 wano, era emale etuuke eyite wano mu 2. Kaavu yange evudde wano n'etuuka wano kwemu we yakomye ku 2.5, then wano ku 2. Kano ko kaba straight. Kati omukono gwange wano gubeera guwedde, ngenda bba ngusalamu. Kansubire nti mugutegedde. Tugenda kukola emikono 2. Kati guno ogumu guwedde, bambi tiwerabira zino ze twaleseeyo 1.5 waakiri zifunyizeeyo bwe bati, kuba oyinza okwerabira n'ozisalirayo. Zifunyeeko bwe bati opiininge, kuba abamu beerabira, kubeera nange kennyini oluusi neerabira n'ensalayo kalayini ako. Ate awo omukono gubeera guyimpawa kye tuba tutaagala. Kati ngenda kusalira wano, mpise wano bwenti bwe bati. Kati kambasange nga tumaze okusala, osale n'omukono ogwokubiri, awo tugende ku kabba. So maliriza okusala emikono gyange gigino giri 2, gumu 2. Lining sinnamusala, nja musala wali nga ntunga. Kati kabba mbadde njagala kabba buno nsale bukabba 2 omulundi gumu, kuba bw'okola kakabba akamu bitwalamuko ku budde. Kati nsoose ne folding ogumu, kati guno gwe gwokubiri. Kati nfoldinze emirundi 2.
mukitegedde ofoldinga emirundi ebiri. Gino giri emirundi ebiri gye nfoldinze. So kati era ngenda kuddamu mpiininge. Bambi piini ezo zeetaagisa nnyo wano mu gomesi kubanga zino gomesi zimanyi okuseerera. Oyinza okumaliriza okukola ebintu byo ng'olowooza nti bibadde accurate, ogenda okuddamu okubikebera nga sides tezenkanankana. Kyova olaba mbagamba nnyo nti twetaaga okupiininga. Kati tugenda tandika ne kabba. Kati kabba obuwanvu tugenda kukola 8. Tugenda kukola 8 obuwanvu. Subire mu kiraba. Obuwanvu tugenda kukola 8 wano nga twambuka 8 in that bwe kaba kawedde nga omaze ogitunga ebeera 7 oba 7 kitundu. Mukitubula tukoze 8. Kati abamu abatungira abamu bakwatirayo binene. Kibula bayinza okugwa ngeri 7. Oba okwatirayo katono ayinza okugwa ngeri 7 kitundu. Kati nze ngenda kukola 8. Zino ziri 8. Nkuba akalayini nga kali straight. Ziri 8. Kati eno yewagenda obeera waggulu ng'eno ye wansi. Kati eno waggulu tugenda kukolayo 5 kitundu. Wazipima okuva eno ku sayidi ewa folding, tupimawo 5 kitundu. Nga bwe nabagambye tuli mu kukola cramming method. Naye webanga teri cramming method ofuna measurements za kabba n'ozidividinga by 2. Kati eno waggulu kabba divide by 2 minus a half. Kati nze eyange engeri gyeri cramming ninawo 5.5. 5.5. Then kati eno wansi nembawo na 6 zemba nfunye wano nengattako emu. Ogattako emu. Ogattako half. Kati ono ninawo 5 kitundu. Kati ono ngenda gattako half mbe nga nina 6. Then omale okubeka layini nga kasilantinga. Eno ninayo 5 kitundu, eno ninayo 6 ngasseeko half. Kati eno waggulu eno gye nina 5 ekitundu, eno ku sayidi eri folded tetugenda okukola obulago bwaffe. Kati obulago since abantu betukolera babeera batonotono bano ababuze abeera like small size, tugenda kumuwaawo 1.5. Omuwaawemu kitundu, naye bw'abanga munene omuwaawo 2. Naye kati ffe tumuwaddewo 1.5. Then mu kukkirira wo tukolawo 4. Tukolawo 4 mu kukkirira. Subire mukitegedde 4. Ono ne tumuwaawo 1.5 kuba tukolera omuntu mutono. Naddala nze gwe ndi mukolera mutono. Sobola muwa bulago bunene gomesi kubanga temutuuka bulungi. Kyobola amuwaddewo 1.5. Kati ngenda kusala bwe bati. Wano kijjana wano bwe bati bwe bati. Kati buno bwe tukoze bayita bukabba bw'emabega, bu back kabba bwe tuva okukola. Kati kambusalemu then tulabe ng'ebunaabufuuse awo tulyoke tukole obw'emmaaso. So maliriza bukabba bw'emabega tukola pieces bubiri kuba tuba twetaaga na lining yaakwo. Nga mumanyi gomesi nti ziba gundi bbiri. Mulaba buno buli bugundi bubiri ozange yemulaba. Kati tugenda kukola kabba ya front ey'emmaaso. Kati naye era ngenda folding emirundi ebiri nga bwe nakoze ku back kuba nze mba njagala nenkola omulundi gumu, byonna n'ebisala omulundi gumu. Kati okola front part eno era nga yemulaba nfoldinze, ngenda kukwata back part. Ngenda kukwata back part ngizeeko making sure nti bwenkanankana.
So olaba nga bweri eno yennyini back part. Tugenda kusalamu front part. Salamu front part obe ne pieces endala bbiri, then nkomewo nkulage nga bwe tukola front part. So gundi yaffe eya front ey'omumaaso ogenda funa olukoba oluteeke wano obulago obumu we butandikira, obulago bwa sayidi emu, opime inches 7, omusanvu gukoma wano. Musubire mukiraba kye nkoze, 7 gukomye wano, then omakingewo 7 we gukomye, okuba akalayini kajoyininge paka wano 7 we gukomye. Olaba mpimye okuva wano obulago buno we butandikidde, wabula si okuva eno, mpimye okuva wano paka 7 guno we guli. Then era ngenda mala nkube kalayini kakke wansi. Kati kino kye tukoze wano kye bayita MM. Kuno ebitundu by'amapeesa kwe bituula, amatundu kwe gatuula. Kati ndowooza mukalabye. So kati ngenda kusalayo kino ekyeno. Mpimye 7 okuva wano paka wano. Kati bino ebyeno ebisigalidde bino bye ngenda okusalayo. Ngenda kulaba nga bwe kibeera kifaanana. So front part yaffe y'eno. This is our front part nga bwe twagambye tukola ne lining yaako. Kuno kwe kutuula ebitundu amatundu. Then kano ke k'emabega. Kati tubuzaayo okusala paati ya wano okugenda amapeesa. Kati okusala paati ya wano okugenda amapeesa era ogenda kufuna material. Ogenda kufuna material ofulubiri kubeera twagala bupaati bubiri nga bwe tubadde nga tukola. Tuba twagala paatisi bbiri. Kati kuno katukozeseeko kamu. Olaba gundi yaffe eno front part yaffe eno bweri. Kati jjukira twasazeeyo kano kapaati keno tukasazeeyo ate tukaagalako. So kati kye tugenda okukola tugenda ku tracinga out paati eno yokka eno. Kino ekyeno ogenda kibikiramu otracinge eno paati yokka kuba gye twagala. Kano kokka ke twagala. So ka tracingemu okasalemu. Malirizza okukola obutundu bwe mbagambye. Kati kano ke twakozesezza bwe buno buli bubiri. Kati njagala maakingi eno ewabadde wa slantinga, maakingayo kobooti. Kati bupaatisi bwaffe obutundu bwaffe bwe buno. Kuno kwe kutuula amapeesa. Kati gomesi yaffe kibe kati mutandise okitegeera. Bwekiti ne back part nebeera ng'etudde eno. Kyekyo kati ekiddako tugenda kutunga. Naye buno bupaatisi buno obutundutundu bwetaaga n'obukuuma bulungi kubanga oyinza obumisipuleesinga n'otuuka okutunga nga tobulaba. Kati n'ekirala kye mbadde sibagambye, muno mu kaba yaffe tusobola okuteekamu lining. Lining waffe ono owagundi ono ow'emikono. Kati tugenda sooka tutunga emikono, gundi yasigalawo lining tugenda oteeka mu kaba. Kuba bw'ogamba nti osooka oggyeko lining wa kaba olyoke osigaze wa mikono, lining eyinza obutakumala kubanga kano just kali ka half meter. Okitegedde? Kati okuleka ng'olinawo extra kuba kati nze naawe wano bu excess obwali bufikirafikira, kati mba nnyinza okulaga nga lining era omusalanga busa kino kyennyini. Lwakubadde nti ko lining osala kamu. Kati nze naawe kano kapiisi waliwo gomesi gye nali ntunga, kano kapiisi ke kaasigalawo. Kati awo mba nsobola okusalira ddala. Wali mu kutunga ne nsooka ne ntunga bukabba kuba nze nina kalayiningi wano akaafikkawo, naye tolina tutuulako eri half meter gye baaleeteddemu gomesi oba si kyo gye wagenze n'ogula.
kubanga eba tejja kumala mu mikono, eba tejja kumala. So kati ngenda kwata buno osale lining. Kati lining osala just part emu, osala part emu yokayoka, tusala parts bbiri nga bwe tubadde tukola olw'okuggyako obulungi, akaggyako obulungi back part yaffe. Kati ensonga etuteekesaamu lining wano mu kano kakaba ka gomesi, kano kakaba kasobole ogguma kuba kati ng'eno gomesi eseereramuko. So kati twetaaga akakaba kasobole okuguma, kaleme bba ng'oli nannyiniko ayambadde gomesi nga gomesi temugwako bugwe. Ensonga lwaki tuteekamu kano ka lining mu kano kakaba. Kati ngenda sala ka lining kange, then nkwate bu pieces bwange buno ngezeeko nfune ne lining omulala mu buli bu pieces, muziri parts endala nsale, then tutunge. So kaakati ngenda balaga nga bwe bayisaamu kali akalayini akabeera makkati mu gomesi. Gomesi yo ogenda olaba wano gwe twayise obugazi, wano mu bugazi ogenda gifoldingamu bwe bati. Foldingamu bwe bati. Jjukira eno ye buwanvu eno, kati wano mu bugazi ebadde bweti nenfunyamu emirundi ebiri, bweti. Ko kaba kawanvu, kabeera kaba kawanvu, nfunyamu emirundi ebiri, yonna n'ogifunyamu emirundi ebiri paka eri. Then eno tuba tulina okupiiningayo eno ewasemba eno, makinga sure nti opiininga ne bibeera straight, kuba bw'otapiininga ojja kukola akalayiningi nga tekali straight. So kati obuwanvu bw'omuntu gwe nkolera, obuwanvu bwe ali 57, omuntu gwe nkolera obuwanvu ali 57. So kati ogenda kukwata ezo obuwanvu bw'oyo omuntu, kati ng'ono oli 57, otoleko 7 ogw'akakaba kali aka waggulu, oba okyakajjukira kali kakaba, akajjukira twagambye kagenda kukomekkereza nga kali 7. So 57 otoolako 7 oba osigaza 5. So kati eno gundi yaffe eno erina okubeera obuwanvu 5, naye kati jjukira tugifoldinzeemu emirundi ebiri. So ekitegeeza ogenda kukwata aga 5 ogabanyeemu emirundi ebiri. Bw'ogabanyamu 5 emirundi ebiri oba ofuna 25. So kitegeeza ngenda pima 25. Ngenda pima 25 okuva ku eno sayidi eno etali folded eno nga nnyambuka waggulu paka 25 we gakola ki? We gakoma. Kategeeza nga 25 zikoma wano. So mulaba kyenkoze, mpimye 25 okuva wano nga bwe nnyambuka, 25 zange zikomye wano. Kati bwe mmala ekyo ngenda kukwata zino ze nfunye eno, ninayo 5, nzije nga maakinga 5 paka eri. Kati kano kalayini aka 5 inches ako ak'ettaano mwe ngenda okulinnya, oyisaamu kalayini, olinnyako n'ekyalaani n'oyisaamu kalayini ekyo.